bakkiriza togerera of course tukyanoonya abalala Chairman Nyanzi tetunamulaba tetunalaba Alex Robert Lwanyaga tetunalaba Eddie Kayabula tetunalaba Uganda waffe Kinobe neyo gwe bayita Sharif Kiyemba naye tetunamulaba ate tuwulira of course operations zikyagenda mu maaso n'abantu baffe abalala bali mu kuwambibwa naye engeri bano gye bateereddwa njagadde bajje twagadde boogereko gye muli mu mbeera nga bwe badde ne biki bye bamanye bigenda mu maaso. Amannya Amaseerwa Kamba kulira ebya Kiboko Kulonda. Olunaku olwa Tuesday twali tugenze okuziika era nga tugenze kuziikirako munnaffe yali afiiriddwa maama we by the names Sebuko John Mary. Tuba tukomaawo mu mmotoka twalimu bana emmotoka yange gye twagenderamu twalimu nze tubeeramu ne Rema tubeeramu ne Eddie Kayabula ne tubeeramu ne Rovers. Tuba tukomaawo nga tutuuka Empigi ne tugwa mu road block twaze normal road block ne tuyimirira. Okuyimirira ne tusanga ab'amagye abaali mu leeya ne bajja ne baggulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola tugamba nga tebatutuukiza kwogera kintu kyonna ne batukwata ne batukyusa esi ne batukyusa emikono ne batupushinga ne bateeka mu drone tutuula mu drone ne batuggyako amasimu nga ebintu byali bihapeninga so fast tuggyako amasimu ne batusiba ne Rema ate ne batugya mu mmotoka gye twalimu abana ate ne batufulumya ne batuteeka mu ddala nga batwawudde n'abasajja ate ne tubeera ffenna. Twayisibwa bubi wano mu kutukwata batukwata bubi. Infact ate munnaffe Roberts yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebwanga essimu ye balowooza agigaanidde so n'essimu yali egudde wansi w'entebe era yakosebwa eriiso munaaba mulabi. So ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tumanyi gye tulaga ate nga batusibye. So mu mmotoka gye twalimu walimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange bwe mulaga bagenda batokyalinga naye mu operatinga mwogere bonna bye bababuuza ne batuvuga ne tutuuka mu kifo kye tutaamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batutuuza wansi ne batandika otubuuza amannya gaffe lwaki tuli mu NUP bye twali nabyo ne babituggyako byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga ne batutwala mu kaseera twasangamu abakyala abalala tutuula kati nga tetumanyi we tuli. Nze ekintu ekyasinga okungumya ŋŋaasi nasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki the comfort I have my family egenda kunfeesinga kuba mmotoka yange mulimu truck. So ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako ssaawa nga 3 ne banona Rema ne bamutwala ku interrogation yalwayo of course nga ndi restless twalya that day because twali ku tension mala 4 hours ne bamukomyawo nange ne batwala. Ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP ne bambuuza nze ani eyankonectinga ku Honorable Kyagulanyi ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesigwa okulira akakiiko ako ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okugenda ne mbakolera ne bambuuza program ze tulina mu by-election gye tugendamu akaluke kawempe ne bambuuza fanda waffe yaani atufandinga ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo kiki ekiri wano how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi ne batubuuza about our families gye twasomera ne batubuuza emirimu gy'abantu tugikola tutya baani abatukulira wano ne batubuuza financial controller yaani ne batubuuza ntegeka ki gye tulina mu kalulu akaddako strategies gye tulina buli district how do we connect era baani abakola emirimu egya president so bebadde batubuuza naye ng'ekintu kye tusinga okumanya ekikulu ne batugamba they can crash and they are ready to crash NUP within government. Abductions zikyagenda nnyingi era akaluke kawempe is not going to be a normal by-election. Kati we tubeera omwo mu room saawa zabadde nga ziwera ku 11, 12 kubanga tomanya budde ki ne bajja ne batufulumya nze ne Rema was going through a lot of pain ne batugamba batwala mu ddwaliro ne batusiba ate batuwa ebintu byaffe ne badde ne batusiba batusobola kugamba nti ono yabaddeyo because twabadde batusibye ne bateeka mu mmotoka ate ne batutwala tuggula amaaso nga tuli kireka
poliisi ne batugamba tukubire omuntu omu ajja atunone naye tabeera looya waffe ate abantu bajja bangi. Tuba tukwata amasimu ne bagamba ate temugakuba. Katuba twakatuuka ne ndaba n'omuntu ng'abuze emmotoka yange ng'agirese ekireka. Ne batuggyako statement ne tuwandiika. Naye ate mu kuwandiika statement ne batugamba